talk from here. Has told us that his body is in prison, but not his spirit. And in fact, you could see it on his face. He was smiling throughout. Because he knows, he has told us, I'm quoting him, he knows why he is there. He's not against any individual, but he wants the people of Uganda to regain their power. The authority should be to the people of Uganda, not to individuals. So he's happy. Of course, in the prison, being in prison, it's in prison. But according to what we observed, we accepted it. Tusobodde okusisinkana bannaffe abali mu kkomero omwo abasibiddwamu ate n'abo ababasiba babalabirira etusobola okuba nga tuvuganya ebirowoozo nabo naye kyetujjayo ekikulu ekisooka okulaba munnaffe Besigye ali mu kkomera ategeera lwaki ali awo ate nekyakolerera akimanyi ddembe ly'abantu bonna mu Uganda era asaba buli asobola okuba nga twegattamu tuba nga tulina endowooza egamba nti eddembe kintu kikulu nnyo obulamu bw'Abannayuganda badde kusaba nawulikiriza tutambule ffenna nga tunoonya emirembe egyesimisa buli yenna ali mu ggwanga muno ate togamba nti gundi ekana atutuusa ku mirembe egyo naye ffenna awamu bwe tukwatira awamu tujjakuta ku mirembe egyesimisa emirundi egisinga tulaba obutali bwenkanya okunyigiriza abantu baddala ba bulijjo ate ddala abatalina na mwasirizi abatasobola kweyogerera kyova olaba nti ffe abakulembeze mu madiini obuvunaanyizibwa bwaffe obusooka kwogerera batalina batalina mwogereza batalina mwogerero ate kutuba tukolerera omulimu ogwo tugamba kasobola okwogerera bano ate katubagenda okubanyonyola bandibadde benunula batya nga boogera amazima nga babeera beekanya eri bannaabwe ate nga tusinza n'okuba mu mwagala n'okutali kumu nga tusobola okukolera awamu tuzimbe gwa lyaffe Uganda